Ebiseera ebisinga omuntu bw'asukka mbyawandiikibwa nga teyawatawandiikiddwa mu Bayibuli oba mu Qur'ani oba ebintu byonna ebirala, oba n'asukka mu bajjajjaffe abaatusooka nga bakibuuka omumbaale bakiwanuka n'abalala, bwe tubagamba nti oyo omuntu nnabbi, nga bwe tulaba abasudde, bwe tulaba bakafeero, abantu abo tebakkirizibwa. Simanyi lwaki nti ebitabo byaffe birowoozebwa okuba nti byajjula tetukyayongerako bannabbi. Naye njagala kutegeeza nti Uganda yafuna nnabbi oba Mezaya gwe bayita omununuzi. Ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ovanga ku muntu from the grass to grace. N'ava mu nfuufu n'atuula n'akunnyonnyola n'olaba ekintu. Kyagulanyi yagamba nti no one is safe until all of us are safe. Tewali muntu yenna ali bulungi oba yekakasa nti ddala bukedde ndi bulungi, naddala mu abagagga, naddala mu ab'ebyobufuzi, naddala mu abakola mu ofiisi ennene n'ebintu ebyenjawulo ebinene abatunuliddwako amaaso amanene. Temuli safe until nga Uganda eri safe. Ekyo Kyagulanyi yakyogera. I quote his words. N'amala n'akugamba mujja kukiwulira ekigambo ekyo mukijjukira. N'amala n'akugamba nti bw'obeera ng'omugagga ku kyalo, ng'oli mugagga ng'abaavu 100 bakwetoolodde, gwe mwavu ow'e111, making sure nti oyimpawalinga abantu bano bonna, katugende ne mu bika byaffe bonna babeere bulungi, then ojja kuba bulungi. Era n'atugamba nti bw'olimanga emmere making sure okubiriza abalala nabo okulima, kubanga bwe bataalime bajja kubbeeyo. Kati lwaki njogedde ebigambo ebyo? Tambuza video. Sigenda video no yagikwata mpola mpola. Bw'oba oyagala okuyiga, oli munnabyabufuzi, oli mugagga, oli ki, ojja kuyiga. Munyambe gwe etambule butambuzi. Njagala kubategeeza olwa eggulo nalabye obutambi obumenye enju ya Anita Among, the Right Honorable Speaker. Agenda oba yagenze. Kyatandikira ku David Kabanda bwe yagamba nti Piero Yu ejjewo obuwagizi bwayo ku Anita oba ebuyimiriza. Ne wafuluma akatambi nga baali mu State House ne batuula ne bayita family. Nesalawo nti Anita todda, tulese oboso both. Si kibi okwenda osinga omuntu, naye ebintu bino mwe temulaba nga bigenda mu family. Mwe temulaba mmwe nga ba NRM omusajja kye yabagamba Kyagulanyi nti mujja kiwulira no one is safe until all of us we are safe. Okubanga tomanyi nagwoweereza ekintu ekyo nakibogerako VDM ziri eye mabega. Nembaga nti muli mu nsi oba muli mu government gye muweereza naye nga tomanyi ani gwonyiiza ani gwe. Kuba essaawa zino NRM n'obwomubuuza ddala NRM okakasa President Museveni ali safe n'okutembeeta muhoozi okutuula ku ntebe y'eggwanga. Yali akifulumizaako kyayagala. Kati mugenda ne mutunuulira ebintu nga bitambula nga nawe wennyini teweekakasa. Natunuulidde Nameere eno awaana muhoozi, eno avuma Kabanda, ate Kabanda muhoozi ya mutuma. Oba okiraba? Ate eno bwawaana President Museveni nga tamanyi na kituufu kye kyavulubutana buvulubutanyi antiru nga bamuyodde. Ekyokuyoola si kifuddeeko. Naye njagala kubuuza mwe gavumenti ate yenkwata yo yavaawa. Omuntu ne waba akoze ensobi bannange olwedde yabadde amaze okuswearinga in ngekitegeeza nga afuuse mbaka wa parliament fule, which is ayina okubeera summoned okumuleeta we mwagala. Eyo intimidation y'okuyoola omuntu ne mumutwala n'asooka abula, ate yo yaki? Mukimanyi bulungi nti nno musobola okugulumingawo embeera etali nnungi. Kambalage kati singa wabaawo kubanga eno gavumenti kati tekyategeerekeka nga bwe mbagambye, omuntu tamanya naani gwawagira. Owagire Museveni, owagire Muhoozi. Abasajja ba Piero Yu baatembeetanga nga bamanyi Muhoozi yajja mu kalulu kano. Okwakananga Museveni amwongedde obwa CDF
nga akavuddemu nembalaba ibawo yangatana ate baddayo ate muzeyi tova ku main ate standby generator nga nebyo byogera tebitegeerekeka bobabuuza nti muwandiika akatabo statement ze mwogera omwana w'omuntu asomemu bagenda kufuuka ng'omwana oli yakwata eddoboozi ly'enanga n'aliteekamu nti ate lumonde ate embuzi ate yalidde amalagala ate amalagala ne gali ente ate ente negenda nekkirira nga tebategeerekeka bavulubutana buvulubutanye lwaki temumanyi kiki temumanyi kiki kiddako eyo si eggwanga nze naalirowoozezza nti eggwanga teryali baddemu nkola ya kitujju kubanga essaawa zino kati tumanyi omuntu asobola okuwamba nameere oba omuntu yenna mu ggwanga polisi temanyi ate nga polisi ye interior security oba gye tuyita internal security organization ekwata abantu b'omunda majje gakola ku bya borders and whatever okujjako nga polisi egayise nebo ngama twala omuntu alabiddwa mu drone ne bamutwala amajje ne gasooka nga ne polisi tebimanyi then kati polisi enoonyereze ku majje oba amajje ganoonyereze ku polisi kiki ekiri mu nkwate eyo ntiisa ate neneyoninya abalamuzi nti omuntu bamukutte mu nkwate embi bamudetaininze mu detaining embi is brutalized ate namwe ne bambaletera mu kooti ne mutuula ne muzaatama ne muteekako ebinankanyi byammwe ne musala emisango oba ne mukkiriza ne muwulira emisango mu nkola entuufu omulamuzi agamba bugambi illegal whatever illegal detention omuntu oyo ateebwe unconditionally yensi erimu emirembe kale sawa zino singa wabayo akabinja akalala mwe balamuzi mmwe mwe polisi mmwe majje mmwe singa wabawo obubinja obulala ne bujja buguluminga within the government ne butandika nabo okuwamba abantu tunamanyane omutuufu yani nze sigamba nti nameere mutuufu kubanga naye aleekaana adde mwannyinaze wante niye tugamba nti omuntu ng'oyo ayitibwe Anita Amongi okumenya ennyumba ye simanyi biki amangu ago ne musalawo mumujjeko passport whatever butambi bufulumye byangu nnyo please genda ku kitebe ky'abambego onoonyerezebweko bwe kiba kiganye bo bennyini bwe baba bakujjako passport yo bo bennyini balagire obeere mu custody otwaliwe mu kooti ebintu bibeere mu mateeka no one is safe until all of us we are safe naawe sawa zino kabanda atembeeta tomanyi nkya bwe kinaaba owulidde omusajja yagera akagero oba yali Muhammad Nsereko yatera okugererera obugero Muhammad Nsereko ewa Kampala Central naga nti ensolo zaali ku lusozi oba empologoma n'ente endala 3 wante nagamba ono omudduga ogundi wa mpologoma nagamba wante ono omuddugavu tumulye atulabisa bubi afaanana bubi naziri ente endala 2 ne zikkiriza ne bamulya Niwagira naga neomanyi nti omusajja ono wantu omweru tumulye atulabisa gye tuli noli wantu omumyufu nakkiriza ne balya wante omweru kati nasigalawo omukuomu nga mu bulingeri balina kulya akakagero kagenda mu bakulembeze b'ennono ye bali bakulembeze b'ennono bansesa omusajja azimbye obwakabaka bwayagala kubeera n'obwakabaka mu bwakabaka obulala nga tulina na mundu mwe munsesa n'okunsesa kali gwe Buganda Charles Peter Mayiga mu Buganda ku ntiko Wambologoma ali mukulya muddugavu alidde n'omweru gw'obumyufu gw'onoobeerawo mu bwakabaka bwa Wambologoma gwe gw'onoobeerawo ng'ate oli wekka otuule mu bwakabaka nga tolina mundu aneesekereko maama nankerekeje igwe no one is safe until all of us we are safe oba oli weenaalemu tomanya nkya kijja kukulya kati namere yadaleekaana tamanyi gwa bajja okuyoola oyo simanyi fuulu biki bajja omuyoola bamukube n'ekigo n'enkoona enywe ekirungi ffe bagenda okuyoola abaopozisoni bano aboogerako ng'era omanyi nti saawa yonna era obeera kulaani nze ne bwompita sijja beera ne sente zo naye kati gw'ogenda opaala buli wamu bakuyita bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono owulidde naye kati mmwe mulowooza mulise bajja okubayoola wano ojja kukitegeera nojja na kumanya kabinja kikakuyodde